Lero mwanjuzi Kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde nkutuusa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba yafudde mbye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipoota ze tufunye. Buzeredde ssaawa 3 ez'okumakya ga leero Mubende ng'ebuze milimitaazi 63.8, Entebbe milimitaazi 28.4 so ng'ate Kabale milimitaazi 23.2. Bwe tulaba ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze kitulaga nga omugongo gw'obuzito bw'empewo gwasenvudde okuva ku Sseguyanja Buyindi ne gusimbira ddala ku lukalu eri busongezo bwa Ssemazinga Africa era nga guwandula empeweevu nga zitira ku nnyanja Nalubale okwolekera ensi yattu era ensonga ki enkuba ekyagenda okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mu biseera by'okumakya tusubirewo olwandagirize mu bitundu ebisangibwa eri mu Kalamujja ebuvanjuba ku mbalama z'ennyanja Nalubale so ng'ate n'ebitundu ebisangibwa era ebugwanjo era n'otusubira olwandagirize. Ebitundu ebisigadde tusobola omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula ebiseera ebyolweggulo era tusuubire kuba eno okweyongera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe tulaba ate ku Bugumu tulisuubira okuba ku diguli za 28 mu Acholi, Lango awamu ne Muteso so ng'ate ebuvanjuba 27 eri mu Kalamojja 29 ekibuga kyaffe ekikulu Kampala Masaka Kasese 26 so ng'ate Mbalala 24 Ebisozo mu Kabale 23. Bwe tulaba ku mbeera y'obudde ebisobola okuba mu bibuga ebisangibwa ebunaya mu bibuga nga Nairobi, Addis Ababa ne Tokyo tusuubira musana okwaka so ng'ate eri mu Istanbul tusuubirawo olwandagirize awamu ne Bugumu okuba ku diguli 16. Bulasozi embeera y'obudde okubeera ekizimezime awamu ne Bugumu okuba ku diguli 13. Ebisingako awo genda ku mutimbagano w'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe beera bulungi bweraba.